ate awo tetugendawo nnyo kubanga waliwo munnange omu yali asayininga contract ebintu by'okusayininga contract kakati papula bwe luli bwe lutu wano aba asayininga bw'ati Sendegeya Muhammad Alabye yakajja sente zalina yali afudde kyogere nti wayita gumu n'alekulira tanalekulira oyogera bulala we yalekulira naye nakati yagabona kije tuliko wano era kade ebintu byokusasula ebyo emisaale ndozo ofe nnyo gugwo weebale nnyo nga tumaliriza abakozi ekimu ku bibato kyalinga kwe kwagala okumanya emisala gy'abakozi bannaabwe ogenda kufa pressure ogenda kufa gw'olina kye weebalamu gwe value gye weebalamu kampuni si gyekubalamu gwe value gye weebalamu ogibalira ku period gy'omaze naye kampuni egibalira ku royalty okitegedde okoledde kampuni emyaka mingi n'ebbanga lino obadde mu kwemulugunya sisasulwa sirabirirwa weebale nnyo okoledde kampuni emyaka mingi naye baleeta akantu akatini kabbingwa ne bagamba jangu otuyambeko wano tewajja oyagala kampuni ekuwe ssente okusinga oli omukozi tokolanga ensobi n'olingiza omusaala abakozi banno gwe bafuna fa nnyo kwebiri gy'ofuna etaano gyalugonvu gireke ebyo birinde mu bizinensi ebyo otunda mu masu ate oloonyereza owagundi byawo ojja kugwa eddalu bitunda mu masibo tunda mu masibo ova ku essomero ojja kuloga temusobola kufuna kyekimu owooza gundi avuga mmotoka nsajja lwaki tofa ku bodaboda gy'olinnya okitegedde ogivaako otyodde ku success oba kwalufaayo awo wava eddoga nti okitegedde ng'ebiri agiteeka mu ddogo ebiri ng'agiteeka asaanye buuli so mu byonna